Bad Black Masolo Queen agudde mu bintu. Honorable Segirinya ayimbuddwa wabula ng'ate bo aba NUP balabuddwa. Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Bandiza mikwano gyange muje baleke ejo gyonna ate gye mutussako engalo mwebale kubeera nga muntegeranga amatu entakera nange munaye sijja kubakubeera nga ate mbaweereza amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo nga nofunirawo amawulire gaba gagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda buli lunaku. Yes, n'olwekyo ngenda kusaba muganda wange subscribe nga gw'atanaba otegeko n'akado like ngene video eno munange tojja kusobola kubeera nga ate okola ki wejjusa butereevu obutakulisaawo kantandikirewo ate n'agandese essaawa eno yennyini wabula nga ate nkomawo n'amala mangi nnyo mangi ddala era nga kantandike n'amawulire gano ag'essanyu ag'okubeera nga bambi Honorable Segirinya Mohammed ffenna gwe tumanyi obulungi ono omubaka wa Kawempe North munnange emabegako kinajjukirwa nti yali yakwatibwa era nga bamuvunaanavunaanawo emisango simanga be bamu ku bali mu bijambiya simanga ate balya mu nsi yaabwe olukwe bingi nnyo bingi ddala era nga baali bamusiba omukulu ono sako ne Honorable Sewanyana essaawa eno ng'oyo ye muwambi wabula munaye tubadde tukyali awo ate ne tufuna amawulire ag'essanyu nti omukulu ono nti munnange ate ayimbuddwa era looya waabwe ono omukyala Shamim Malende apostinze wali ate ku Facebook account ye nti bagenda kugenda ate basobole okubeera nga bakola ki bamupiikinga awo kukomera ekigo katumusabire naye ate baleme kubeera nga ate bamuwamba ng'ono Honorable Sewanyana kuba naye munaye baali bamutadde ate ye bamuwambira ku mulyango awo wennyini era nga bagenda munona bano bagenda otuuka ng'ono swi bamubuzizzaawo dda so munaye katusabire Honorable Segirinya ye baleme kulabika nga ate bamuwamba wabula nga atera mu bufu bwe bumu nga tukyali ku National Unity Platform bano nno munnange balabuddwa era nga balabudde si mulala ye mwogezi wa poliisi ono Fred Enanga bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti awulira nti aba NUP balina olukwe lwe bapanga era mbu luno lwakubeera nga ate beekalakasa olw'okukwatibwa kwa Honorable Sewanyana Alan era bw'ati ono ategeezezza nti nno bannange ewe muba muvaayo okwekalakasa muveeyo munnaye nga mukoze eki mulaamye kubanga kyonna ekinaabatuusibwako munnaye ffe tetujja kukola ki kukyejjusa kale nno munnange bye byate ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kansubira nti munnaye buli member wa National Unity Platform gy'oli owulidde munnange bwe biba nga ddala byabadde bituufu nga si bijingirire oba nga si bipangirire wabula nga eyo tuvuddeyo ate ye munnange Bad Black Masolo Queen ono ye bw'atyo naye agudde mu bintu omukyala ono nno munnange alina emikisa gye kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti omukyala ono teyasoma nnyo kigenze wala wabula obadde okimanyi nti ate essaawa eno ye brand ambassador owa Victoria University eno nno si buno bu university buno obw'okwegira wabula eno International University wetwogerera omukyalo ono asayininze deal era nga ye brand new ambassador owa Victoria University wetwogerera kati nno banaye Katonda nga yageera nti ekyo kijja kuba oba tewasoma oba wakola otya kasita abanga yakitegeka nti ojja kibeera munnange ateera okola ki omala n'okibeera kubanga abantu bangi nnyo mu Uganda abayivu abasomyeko bangi nnyo ate abalina n'amannya agasinga ga Bad Black wabula munnange wetwogerera omukyalo ono ate ye yagenze mu maaso n'okulabika nga ate afuna omukisa ogwo ogw'okubeera ate brand ambassador owa ssematendekero eyo eya Victoria. Tukwagaliza birungi byereere munnaffe Bad Black mu lugendo luluna ate munnange lwogenze maaso n'okubeera nga otandika nawe wenna mukwano gwange mpuyiza ng'olina obuwanguzi bw'otuuseeko nze nkukongratulatinga munnange weebale kubeera nga ate okola ki otuuka ku buwanguzi nawe alina byokola ng'olaba tebitambula bulungi munnange kijja kuggwa teri kitaggwa byonna by'oyitamu munnange bijja tuuka ekiseera ng'ate obinyumya nga mboozi nti bannaye nange nayitako mu kino naye gwe ky'obumanya titeri mbeera ya luberera ojja sobola okubeera nga ate okola ki ovunuka byonna ate munnange byolimu era nkunakuwalirako nnyo nnyini ddala nsigadde nze Mumbejja Aisha Nassolo ngenda kusaba bambi erayikinga video eno oba yagadde amawulire gange bambi ngenda kusaba subscribe nga teekako akadde osobola no sharingirako ate munnange ku banno abankumire for now naye nga teteweerabira nti nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo toseetuka oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa e Namuwongo
nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe eyekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.